Olwaleero lwe giweze emyaka 10 Bukyase Kabaka Daudi Chwa asimba ejjinja lya St. Paul's Cathedral Namirembe. Abaana b'engoma nga beegatiddwako abazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri nga beegatiddwako abazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri beebazizza Lugaba Ddunda olwa jjajjaabwe okutema evvuunike lya Lutikko eno. Mu kifo kino abo ababuulirwa enjiri nga musinziira ku kitundu kino babuulirwe enjiri ey'obulokozi, babuulirwe era bayigirizibwe ebigambo ebinaabalambika obulungi, bamanye nti ekiseera kyebabaddewo n'okubeerawo kwa Lutikko eno. Mu kusaba okukulembeddwamu Bishop Kityo Luwalira nga wano wasinzidde n'asaba baddiini b'amasinzizo okuteekawo pulogulaamu ezinasikiriza abavubuka okwetaba mu kusaba kubanga bangi ku bo kirabika beenyigidde nnyo mu bye batuumye eby'omulembe. Akamala emyaka egyo gyonna mu kubeerawo kwakyo naye okusinga byonna mu buweereza obw'enjiri. Okwolesebwa bannange wateekwa okubeerawo Katonda n'abikkulira ebyama bye nga batusomye mu kitabo kya Amosi. Bishop Luwalira era ategeeza nti oluvannyuma lw'okuweza emyaka 10 nga Lutikko eno ezimbiddwa balina ebyokusomoozebwa mwe bayise nga kyokka balina okubisalira amagezi. Wano abaana b'engoma n'abalangira babajjukiriza nga balina okukimanya nti eddiini yatandikira mu luno lwabwe era nti balina oggikuuma. Obulamu bwabwe okuyita mu buweereza obw'ekkanisa eno, ekyo kye kisooka. Twegendereze ekkanisa eno ereme okubeera ekyobulambuzi. Ekyokubiri, twegendereze abantu bangi Katonda batuwadde ne babatizibwa mu kkanisa eno, ne bassibwako emikono mu kkanisa eno, n'abalala ne bagattibwa wano mu bufumbo obutukuvu. Eyali Kamalabyonna wa Buganda Mayanja Nkanji wano wasinzidde n'asaba abalangira n'abambejja okubeera obumu kubanga beesigamiziddwako Obwakabaka era nti balina okukimanya nti si bangi. Kutaba kuno kwetabiddwako maama wa Buganda Sylvia Nabagereka nga Ssaabasajja Kabaka akiikiriddwa Omulangira Jjunju. Okusaba kuno era kubaddeko Omulangira Dr. Kasim Nakimenka Kungulu, Omulangira David Namugala Mawanda, Omulangira David Wasajja, abambejja n'abaana b'engoma abalala bangi. Ndi Ajinu Suntale ku lwa WBS TV e Namirembe.